bw'abadde akulembeddemu okusaba kw'okukuza olunaku lw'ebyobulamu mu bulabirizi bw'emukono, omulabirizi w'emukono the Right Reverend Enos Kitto Kagodo asabye abakristaayo okufaayo ennyo ku bulamu bwabwe. Abamu bafunye obuzibu kuba tebafunye bujjanjabi butuufu, abafunye eddagala teriweddeeyo, abantu bafuna eriyiseewo, ate abantu bafuna ekkadde. Kakati awo buzibu nene. Komishona okuva mu minisitule y'ebyobulamu James Lalo yeebazizza omulabirizi Kagodo olw'okufaayo ku bulamu bw'abantu. Mu kusaba kuno omulabirizi ataddeko abaana abasukka mu 200 emikono okuva mu kanisa ez'enjawulo. Mu mbeera y'emu omulabirizi w'Emityana Reverend Dr. James Bukomeko Saalongo atabukidde gavumenti olw'okulwawo okuddaabiriza oluguudo lw'Emityana mu Bende Kyegwegwa lwagamba nti lututte ebbanga ddene nga luli mu mbeera mbi. How long does it take? All 5 years? 50 miles? What is wrong? Bishop Bukomeko era mwennyamivu olw'abakungu ba gavumenti okubeera n'omululu ogususse kyokka ne beerabira okuweereza abantu. Bishop Bukomeko bino abyogedde bw'abadde ateekako abaana emikono abasomi mu 200 ku kanisa St. Thomas Kasenyi Church of Uganda mu Bende. Ate abayizi, abazadde, abasomesa ne bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo okubadde abasiraamu, abakatuliki, abalokole n'abalala bawonza abayizi b'essomero Lirwichi Nursery and Primary School erisangibwa Wamala mu mikono gya Katonda. To be a teacher of the world. May you bless us as that day. May you bless the Syrian candidates, Lord, as they have come to your basis. Bano beetegekera bibuuzo byabwe eby'ekibiina ky'omusanvu ebitandika nga 3 omwezi ogujja. Twagala okwebaza Katonda atuwezezza watukumye okuva eri ekibi kyonna, akumye abasomesa baffe ne basobola otusomesa obulungi. Ate twebaza Allah atusobosezza atuwadde obulamu okuva we twatandika mu December 9 nga tusoma holiday tukedde turevisinze ebitabo buli kimu tukikoze. Omukulu w'essomero lino Elizabeth Nantume agamba nti abasomesa bakola ogwabwe naye ebisinga Katonda yabisa mu nkola. Naye weewaawo tukoze ogwaffe twetaaga omukono ogusingawo ogw'amaanyi, y'ensonga lwaki olwaleero tuyisa abazadde tugatire wamu essaala Mukama Katonda akole okwagala kwe abaana baffe basobole okuyita obulungi. Abaganyuddwa